anti yewananga ti bwabale oganya okunzira tulikwata ku mpeke ya mwana ulibo oganya kolotya bwemba nganya muddira sirikwata ku mpeke ya mwana titolidamu kuzaala bwato bweyangambanga yali musezi busezi simanyi paka nakatatodangamu naddamu nansiŋŋaana bweyogere naŋŋamba alolooza nkulimba nga wayisewo kebbanga tonotono naga alolooza nkulimba tolikwata ku mpeke ya mwana katonziridde so n'olwekyo kakyonga mutaddamu kuzaala mwana bayinza baba kuloga bulozi aka yakikola bayewaana nnyo ne mwanyina yagamba simu wangu naga kitaawe yaffe edda ne kitaawo kafeero naye yafa bonna twabaziika notajja kuziika yo batugamba obeera mukono konza mbeera bweyogerere nagamba we bweyogere notagenda kuziika ku kitaawo konze mune nali simanyi ono kyenva ŋŋamba ono naŋŋamba ojja genda oziike tofaayo tokaaba kiva mugamba ate tunamuziikulayo ate tumuziika ogwokubiri. Okay, so tuli ne Maama Nalumansi wano mu bitundu bya mukiriko sibi oti yendi sebo obulamu si bubi ningo yogera ngubi ngolinganga omulwadde mudabe ngiri gyoyogera mutoni gyoyogera birowoozo bye bingi ate birowoozo bivaawa birowoozo kitange yafa tugende mpola mpola kubanga twasembayo kubanga tuli naawe emabegako ngo tugamba family wasembayo tuddiremu wagamba family wasembayo kugiraba biseera ki nasembayo ogiraba simu tusilentingiremu nko ddala wasembayo kumulaba biseera ki biseera biyiseewo nnyo kati waliwo kizibwe wange atugende mpola mpola so tuleme gitandikira mu makati nga bwe byazzeemu kuba twasembayo kubanga tuli wano ng'ofunye sente za business SB Foze yatulengera essanyu lyali lingi nnyo nasanyuka nnyo n'essanyu lizaala amaziga nti nagenda noono tugenda okusuubulira nga baali bampadde kasente ako tugende netugenda tutuukayo tutandika okusuubula tusuubula bulungi nnyo ne tusiba omugugu gwaffe tuguteeka wabbali kyenva ŋŋamba ono mwava eno enkeera nga like mufunye sente za business because twasembayo ngo tugamba nti mugenda kusuubula so ne mugenda n'omukyalo muwino ogenda okusuubula tusuubula kyenva muwino ne musuubula wagenda ng'ongeze kusuubula ngoye z'abaana bwe twatuukayo obugoye n'endaba ono n'aŋŋamba tebujja kukola suubulamu kateni zijja kukola kubanga ono yabiruddemu abimanyi nsuubulirako ne tubibala bulungi ne tusiba omugugu gwaffe ne tuguteeka ku bbali ne tugenda noono n'asuubula ebibyo yasuubula majampa bwe yamala okusuubula n'abisiba naye ne tubibako tubiteeka kiba mugamba naye nnyinayo kizibwe wange akola ku ttooyi akubanga toddagala tugende mubuuzeeko ebifaako mu kyalo naŋŋamba mu kutooyi konze yawawaawo kutooyi awo tugenda basangawo omwami awo ntumubuuza nti nva mubuuza mwami Kayondo ali luddawa nagamba Kayondo yaddayo dda mu kyalo kulima kati Kayondo nga yaani ekizibwe wange kizibwe mpozi yabeera ati mwana wa Ssenga naŋŋamba oyo yaddayo dda mu kyalo konze ate bakisekka be baana be naŋŋamba we bali naye gumiikirizawo saawa wonga 2 bajja kuba bazze so mwakeera ku makya ddala nnyo 11 ne tutambulamu ono nangulira ku kyayi ne tunywa ne tubaako we tutuula tuddayo ku saawa 2 twasanga omu kizibwe era omulala nga yazze atudde awo ku bbali naye yandeka nga ndi bebi nga sikyamujjukira kati ŋŋamba kubamu ku babadde obuuza wuuyo zaake nze namubuuza lugumugumu naye nga nali mu butuufu sikyamujjukira emyaka mingi kyenva mubuuza naŋŋamba ne mmweyanjula ne mugamba nze nakigudde muwala wakava e Bulaaya nagamba nga mubula nnyo biki kyenva mugamba naye oba ewaka oba bali batya naga kitaawe yaffe edda ne kitaawo kafeero naye yafa bonna twabaziika notajja kuziika yo batugamba obeera mukono konza mbeera bweyogerere nagamba we bweyogere notagenda kuziika ku kitaawo konze mune nali simanyi ono kyenva ŋŋamba ono naŋŋamba ojja genda oziike tofaayo tokaaba kiva mugamba ate tunamuziikulayo ate tumuziika ogwokubiri nonagamba nti era omuntu bw'aba afudde era ogenda n'otuteekako ettaka konze
mukuwunga okw'amaanyi nnyo ne tubeeraberako awo ng'ono bwanyinyonnyola bwangumyagumya tukwata booda awo tulinnya ne tudda mukomawo eno tuuse emigugu gyaffe wano n'amaanyi gambula kwolosaagirirawo ku ttembeya tutuulako awo ng'ono bwangumyagumya bw'ŋŋamba enkoze nte naga tofaayo ojja kunoonya mpolampola ogendeyo omuziikeko ebyo so embeera neeba nti betwali twogerako abazadde omukubbo ate tebakunyumiza ku bya sayidi ya maama nkugaye wali anti kanyigo okunyumya n'omuntu ebbanga eddene si kyangu kanyigo kaali k'amaanyi saamubuuza nti oba ne taata ne maama oba gyali oba baganda bange bali batya saabibuuza kasanamanya agamawulire ne musaba ennamba y'essimu amanamba yampeyo akayondo n'eyooyo zaake naye kayondo yekizibwe wange gwe gambye yadda mu kyalo ku kyalo bazaalanga wali eri ffe batuzaalanga wano kati tugambe tuli ketolodde waka bonna beetolodde waka awo bakizibwe bonna kwe bali okwo baganda bange konna kwe bali okwo ku kyalo tewali yeesudde okujjako kojja ye yeesuddeko ate amale noba nga te ofunya agatali malungi kuba bwe nali manyi nti no benja kusinziira ku taata manyi maama waali kati kati taatawo yakuzaalayo omu mu maama we yatuzaala abaana bana kati yatandikirawo okunoonya abaana abalala kati abaana abo abamu si bajjumbize kugenda kukola ki kulaba maama kuba ffe maama yatuleka tuli bato nnyo nnyo tetulina nnyo laavu bali tebalina laavu nnyo 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 ya maama bo be bali abato kugoba waliwo mukulu waffe nnyo kwe tudda ffenna kati waliwo ataddiriraku oyo omukulu abadde agendayo n'amulaba nawulira mbu abeera mbiriizi muwala be bamwita namuli ajati bazzukulu be bavuga piki mu mbiriizi mbw'obuuza wa mwami kanyandekwe naye akafusi kamanyi kiri Masaka okay so mawulire si malungi ago naye kojja oba naye ajjaali simanyi kuba naleka alwadde sukaali simanyi emyaka mingi nnyo emyaka ndoza gisuka 10 ye 10 gyokka kyanga oveeyo wamu yandeka nyina emyaka 10 maama kati olina emyaka 32 kitegeeza emyaka egisukanga 15 Cool Spring yo omanyiyo Luero Spring manyiyo era n'omwana oyo gwe mbagamba gye namuziika Cool Spring kitundu kiwennyini wa muziika Luero Spring ng'ovudde ku ssomero nokkirira wamwami Muyanja oba omanyiwo wamwami Muyanja katuli neibawe twali neibawe mulamu wange bamwita Namuyaga Maama Siita ye mulamu wange taata Siita mulwadde mbamanyi gye bali genda kudyo bala bakujaliyo mulwadde stroke yamukuba mbamanyi taata Siita taata Siita ogenda edyo bakyalirako oyo taata Siita amanyi kuba baganda kati mulamu wo Maama Siita muganda wa Maama Siita yali akuzaalamu omwana ne tujja kubala bakujali eyo manyi ne babeera nalinga ngendayo nenga bomanyi so baziikawo Maama Siita wansawo twamuziikaawo omwami bamuyita Mande gwe nazaalamu Mande yavaako dda ku kitundu yagende woona yamalawo takyayinawo butundawo kolimo anti yeewaananga nti bw'obeera oganya okunzira tolikwata ku mpeke ya mwana oliba oganya okola otya bwe mba nganya omuddira sirikwata ku mpeke ya mwana nti toliddamu kuzaala bw'atyo bwe yaŋŋambanga kyali musezi busezi simanyi paka nakati naddamu nansiŋŋaana bweyogere naŋŋamba alolooza nkulimba nga wayiseeko ebbanga tonotono naga alolooza nkulimba tolikwata ku mpeke ya mwana katonziridde emboozi tujja ate nga bintu bino ate era ndowooza bimu ku bikolima ebyo so n'olwekyo kakyonga butaddamu kuzaala mwana bayinza baba kuloga buloozi aka yakikola bayewaana nnyo ne mwanyina yagamba si mwangu kati omwakwatagana mutya ne Mande ne mwanyinaze era wayi biwanvu yakusanga kubweyogerereko nali mbeera ne mwanyinaze yamunseetingira nga omanyi gundi emikwano gy'abavubuka nga nange ndi muto amusetinga busoda ne buluma ne bamuoso nanywa kasoda naye ne bagulya akasoda n'owuta kasoda
Osiyimirira okakkana nga manda akoze atya ng'akuwasizza oba jasi wafuna bufunyiri buto accident yampasa yakuwasa awo wenyini awo ekyemmanga we mwali mubeera twali tubeera nayingirira ate awuse wa neighbor house gaalo ni mande nayingira house gaalo nafuna ne house gaalo n'abawasizaawo wamu mwenna awo ganeŋŋamba nze nzire mu guno vuli ate omwana afudde nnoonyaki nennobayo nagamba toliddamu kukwata ku mpeke ya mwana biki paka ng'omuddidde ekitegeeza singa oddamu n'omulaba n'omuddira osobola muddira kiki yasinga okutamyawo muwo ebintu batya ne bw'osiba embwa olugoye kiki yakola ekyekyamaanyi ennyo because kyemanyi okugamba toliddamu kufuna mwana mwali mumaze okwawukana ki kyesinga okubaawukanya ennyo ate yakola kyawe nnyabo gyebaleko obadde oyagala masuuka ogira otambula oyagala bugoye mukwano jangu mulimu akamutuuka jangu togula lugoye ate oneetegereza mpaka mugoye okay oyo tumuleka agenza tanonya ŋŋambo zenjiza se ebintu ebyomukwano nabanga yabyonoonerawo bwatyo kiki ennyinyi nkyasinga okwawukanya n'omu nze onteeke mu luumu emu ne mujja wange sure bwekyali n'omwana bwe yafa omulambo guli mu ddire ekikazi ne kigamba tekamanyi nakkaaba leka naawe omukazi ani oyo eyali gwazaddemu abaana abo abaliyo baba gye bali oba banaamanyi sagala nabbawuliza n'agamba ati afudde ntamanyi mwana olwo nga babateeka mu luumu muli mu luumu mwenna omwo ali lubuto nze nazaala omwana alinganga wa myezi gumu oba ebiri naye ng'omwami wamwe y'omu yoyo nga batadde muzigo gumu nze omwana bwe yafa neŋŋamba kati buvuyo buno bwembeeramu kiki ennyo omwana yawe okutuuka okufa yalwala ki yasinda businzi ng'alina bbanga ki myezi 3 wuuyo mulago talina bulwadde wuuyo mu malwaliro talina bulwadde gwe sigiraba edduka n'omaliriza ng'omwana nga yo mufiiriddwa kati olwo yakikolanga ty okulaba nga muli muzigo naye nga mwena mubeerawo wamu olwo ebyatukanga ekiro okukola emikolo gy'abantu abakulu nze yali yantama nga nze sibiriiko ng'abeerawo alina akalakata muno nga nga bafuluma ne bagenda mu loogi nga bafuluma bwera eyo nga bakomawo ne bamala ne bakomawo ne bayingira ne beebaka ate ndowooza nti weebakanga wano oli wali eno ne balyoka batandika emikolo wadde ndi munene ngejja abo batoyinza kubikkiriza mande kyeyankola naye kirituuka ku mwana we leka naawe gutosonyiwako gwe mu mutima nga gwe omuntu nga tazadde nga toyina mwana ku nsi gwe omuntu aba akudibizza teri ayinza kukuwasa nga tozaala kati aba akudibizza togezanga nkoko wadde okuddamu okufuna olubuto wadde oba okufumbirwa oba wafumbirwanga naye nga tofuna lubuto wadde kubanga ekyo ekintu bw'okyogera bw'otyo sijja kulima nange kyali kintuuseekooko oba nali nkirabyeko omuntu nayawukana n'omuntu oli n'amugamba bwe tolidda wange tolidda mufuna mwana family planning yali ayagala nnyo abasawo alina kye yakola yali muntu wabya abasawosawo webiti engera nti olugamba lututeri mu skulaapu kubanga oyo muleke abayeni tebamulaba Maama Nalumansi kuba eki awagwawo in fact akyaliko katundu kwanza ebadde simanyi nti oba wa Maama Siita teyali amuyinako oluganda muganda wa Maama Siita kitegeeza kati family abika yakutama kizibu nnyo ogenda n'olaba ku mulamu Maama Siita tanyinaako buzibu kuba yanyiganga nga ndi ne kawere yanyiga simuyinaako buzibu era ebyebiseera ebiwedde nagendangayo ne mubuuzaako nasiŋŋaana yagejja yali mutini asanga yagejja azimba ennyumba enyirira nagenda okugendayo banalaba kikomera biseera ki byewasembayo kugendayo biseera biruddeko nze sikyalakyala naye gyali oyitangayo nombuuza kubangambye nti tata Siita mulwadde njagenda Siita mulwadde in fact by the way okuva omwaka oguwedde stroke yamukuba stroke byebiki ziba baziyita pressure pressure omuntu ono naye alwala pressure ogambye yamukuba nemuyisa bubi nnyo era lwalikooko naye nga tugenzeeyo okwo ewera okumulabako era waliwo like obuyambo butinitini wali buvudde mu bantu bekyagwe tumutwalidde naye emyezi alina n'emyezi amaze emyezi egiwerako bami nga mulwadde oyitabyoko n'omubuuzaako eziti nyinza okuyitayo enkya n'ekisuuka zange
Kachojjo kola wonaaba oyitayo ng'otembeya nk'onaku waliwo omukono gwange ali awo alina kasaluni naye yampola mpola yabadde agamba Maama Nalumansi lwaki tomuleeta ne musala kaviiri ne tumukola ku scrub omumanyi ono bamasajinga ng'omutwe ne bascrubinga face eno neba kati nga gwosala ene kuba yasala tasiba naye okusala ene mabega bwoti okutereezayo bulungi abamu bamanyi oteekamu obudizayini buno obwamanya simanyi obubuntuntu mu mutwe n'oteekamu Maama Nalumansi okitegeera muto kati bw'obanga olira okyagala oba osobola nkyo okutembeya tembeya ng'odda sayidi za Wall Spring bwetuukanga kugwatiro ng'odda sayidi zeeyo kyokola otukonako ku ssimu then ojja kgendawo akoleko ku bbiiru ye bakole scrub yenna n'engalo enjerere bambi mulabako naye n'ateeze ndowooza ne oba tolina naye n'olaba ku muntu kiba kirina enjawulo okusinga oba tamulabirako ddala ate so olaba ku muntu bateganoga munange nange njiya nange embeera tebadde ya mulembe naye kembalabyeko mbadde simanyi na watuufu wakasi kyajjukirawo naye ŋŋenda komawo n'obalekera essaala kikola n'okusinga omuntu awadde omuntu ssente okay kale tuyinza obutasukako wano olunaku olwaleero erinnya lyange nze Sonko Muhammad yono kisakye Maama Nalumansi ombwati gwe tubeera naye tubasaba support tujjawulira nnyo bulungi nga mukubye kasimu awo kemulaba awo n'ogamba nti ntuusa Maama Nalumansi bannanga abakyala mumpagire